Wabanya mnali mu studios ntebe bati mwanje lero ensi yonna ebadde tunulidde Kenya ogobera omusango gwa Raila Odinga gwe yabira mu Neruto nga wakanya obwanguzi bwe mu kalulu akakaggwa. Olwaliro kkooti ensukulu mu Kenya esazeewo nti obwegobye oku empaaba ya Raila Odinga ku musango guno era ng'ewadde ensonga nnyingi. Twegatiddwako Munnamateeka Muyizzi atumenyeremyere mu nsonga eno atubulire ki ekivuddeko ensala ya kkooti n'okutambula nga bwetambudde olwaliro. Bangi abadde balina essuubi nti obaolyawo Odinga guno gwe mukusagasigazza kukka okufugako ku Kenya ng'ayita mu mateeka nga bwe galambikibwa naye tekisobose. Kati Emikisa atubuuzeeko ate atubulire ensonga nga bwe zitambudde. Sebo buuza ku bantu ba Ssaabasajja Kabaka tuli ku BBS Falina Butereevu. Nate nsanyusa okuddamu okuweebwa omukisa guno kwogera ku nsonga ezikwata ku musango Kenya. TV yampa omukisa nga Raila Odinga yakateekayo omusango gwe ekiyambye obutuukidde olwaleero ng'emu ku nsonga gye nayogerako teyatambulizibwa mu mateeka nga ne kkooti y'e Kenya bwetyo bwesazeewo. Weewaawo ozze ogoberera ensonga zino ate ng'obadde nnyo mu misango ekika kino wano mu Uganda. Wa kkooti weesinzidde okugamba nti nno okuwaaba kwa Odinga tikulina nsa zisazibwa mu kulonda kuno? Ekisooka byonna kkooti eraze nti nno omusango oba petition yaweebwayo pulida ba Raila Odinga oba ye Raila Odinga ng'eyeesimbawo bwetunuulira amateeka g'e Kenya netunuulira obujulizi obwaleeteddwa mu maaso gaayo eraba nga tebusaanidde oba minzaani yaabwe balaga nti si byebyo ebisaanidde okukyusa mu ndowooza yaabwe ensalawo y'Abannakenya. Nsonga ki enzigumivu oba enkukutivu kkooti kwesinzidde okugoba empaaba ya mwami Raila Odinga kubanga ndowooza omutendekadde okumanya nsonga ki entuufu ez'amaanyi ezibadde mu maaso ga kkooti ziga nti teziri mu kaniguusa? Ensonga ezibadde mu maaso ga kkooti okusooka ensonga emu ebadde nti ebyuma bikalimagezi ebyeyambisibwa mu ngeri y'okuverifyinga oba okutunula mu byokulonda nti byeyambisibwa mu bukyamu si mu mateeka ti ate birina engeri gye byakwatibwamu abatali Bannakenya okukyusa ebyo ebyava mu kulonda kw'e Kenya. Ekyo kkooti ekiwakanyizza egambye tefunye bujulizi ku nsonga ebumala newankubadde erina obujulizi bwefunye ne bwefunye tebumala kukakasa nti nno ekyo Bannakenya kye baasalawo si kyateekebwa mu nkola nga balangirira Ruto ng'omukulembeze w'eggwanga lya Kenya. Bw'otunuulira Ssaabalamuzi wa kkooti ensukulumu waliwo ensonga gy'ayogeddeko eya ssentebe w'akakiiko n'akalondesa e Kenya kuba nno yeemalirira n'alangira nga banne tebalowoozezzaako bakomissionazi abalala tebaawa ndowooza kyabwe ku nsonga ze zimu n'otunuulira n'ebibalo by'obululu obwalondebwa byafaanana bitya. Ensonga ezo tezibadde na muzinzi gumala guwa kkooti buyinza kuddisaamu kulonda kuno. Ensonga y'okuba nti oba Ruto yafuna 50+ eyo ebaddemu eggumba naye ekkooti etunuulidde obujulizi bwa Raila Odinga ne banne netunuulira n'obujulizi bwa Electoral Commission negamba bwe tutunuulira report ebbiri zino tulowooza nti nno Raila Odinga teyakoze mulimu gumala kutuwa bujulizi bumala kwesigamwako okuwakanya ekyo Electoral Commission kyetulaga okusinziira mu numbers ezaava mu byokulonda kuno. Kyetulabyemu ekifaananyi kkooti kyeraze era kyeyogedde lunye nabo mu kuba nti nno bakola ensala yaabwe beesigamye nnyo nga bagamba nti nno constitution obudde bwebawa bulabika butono era bagambye nti tebanneebaka bwe babadde bamaliriza ensala bagambye bazzeeyo waka okusobola okufuna ku tulo. Kye tusoma mu kino nti balaga nti ku musango ogwa essimba ng'ogwo obudde oba olyawo obuweebwa bannamateeka n'oyo atutte omusango mu kkooti nga bwe kyali wano e Uganda bulabika buba butono nnyo okutuukiriza obujulizi obwetaagisa mu kkooti ensukulumu okukyusa ebivudde mu byokulonda. Nga munnamateeka wawolaba ebituli ku Raila Odinga bannamateeka be waabwe bebakidde bwe bandibadde bassa amaanyi okuwangula omusango guno. Nga bwe tulabye mu nsala ya kkooti eraze nti nno bannamateeka bakoze ogwabwe mu mbeera eriwo ewa ne mu budde obutono obuliwo. Kkooti yeebasizza bannamateeka amaanyi ge bataddemu n'obukugu. Bannayuganda kye tulina okuyiga kye tulabye Kenya nti n'abo bannamateeka abatawangudde musango guno bamaliriza
batulaga engeri gye kooti ye Kenya gyekwatamu ensonga zino mu mazima n'obwenkanya era bakikakasa nti bawuliziddwa nze ensonga y'emu esinga okuba enkulu nti kooti ya wano ensukkulumu ekifaananyi kye yatimba eri bannayuganda yabalaga nti nno oyo ali ku ludda oluvuganya tasobola kuwulizibwa kyekifaananyi ne bwe kiba nga si kyekyandibadde ekituufu oba si kyekituufu naye ekifaananyi ekyasiigibwa munnayuganda yennyina gy'ali bw'alabye n'ekibadde Kenya jakasa alaba nti Kenya eri wala okuva ku ffe yayandooza mutima gwabwe bannayuganda basaba kooti z'e Uganda ddala kooti ensukkulumu ekwate emisango gy'ebyokulonda egya presidential elections mu ngeri bannaffe ab'e Kenya gye bagikuttemu mu bukugu ne mu bwenkanya kyekyo lwaki mwalaba ekyali wano nti waatukako ekiseera nga bannamateeka mu kooti ensukkulumu tebaliiyo era okugyayo musango kwali kusinziira kugamba nti wano tulabawo mazima ganaava mu nsonga zitutte mu maaso ga kooti eno era kyava mu nkola ey'abalamuzi mu kooti ensukkulumu gye tulowooza nti yalimu ebirumira nga tumaliriza bw'otunuulira ebyobufuzi bya Kenya bwe bitambudde nti mu kooti wawaddeyo enjuyi bbiri ng'olumu luwagirwa pulezidenti abaddeko olulala nga luwakanyizibwa pulezidenti abaddeko gamba naye kooti eyimirira egamba nti ono atabadde na pulezidenti incumbent ye mutuufu kiraga kifaananyi ki ekigazi eky'ebyobufuzi bya Uganda era wetulinda okuyigiramu kiyinza okujjamu ng'eggwanga okulabira ku Kenya kyekoze olwaleero mu ndowooza yange ng'abaddemu election petitions kati 3 presidential election petitions 3 nkikakasa omulamuzi kyayogedde nti babadde batukubira amasimu naye mwenna ng'abuulira eggwanga mwenna abadde batukubira amasimu twali tugalaba naye ku ffenna abali wano tewali akkiriza kukwata ssimu ya muntu yenna nkikakasa ekyo si bwe kiri mu Uganda abalamuzi basaana bakimanye nti nno endowooza yaffe bapuliida ne bannayuganda tebalowooza nti ng'abalamuzi bagambye Kenya nti amasimu gadde gatukubirwa ne twagakutte mu ngeri gye tweyisaamu mu misango gino n'ebigambo bye twogera munnayuganda takikakasa nti abalamuzi ba wano tebakwata masimu nga bawuliriza emisango gino nze nkikakasa nti singa tutunuulira engeri kooti gyekuttemu omusango guno mu mbeera yonna twandibaddemu n'ekyokuyiga mu nsala y'emisango naddala ku Supreme Court level mu ggwanga lyaffe wano weewaawo tuyanzanyo abadde mukulu Samuel Muyizzi olwakadde katukozeeyo emengo malwega kwa Gambuuze nze Robert Mwanje mbadde wano e Kololo.